لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها المستمعون الكرام الفضلاء، اعلموا أن الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر، فتزودوا من ممركم لمقركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنرى الله سبحانه وتعالى نمتين دامتشف أغتاري مكين فبونا akyatuwadde ekyengera eky'obusiraamu, akyatuwadde ekyengera eky'obulamu, nga teri kaseera kayitawo wabula Allah subhanahu wa ta'ala abaako abantu bajja mu bulamu bw'ensi, nga teri amanya addako wabula olabiraawo nga yeggwa agenze ate nga agenda tagenda kudda. Kale kyenva mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okukimanya nti ffenna lyekkubo ery'okumusinkana Allah waffe tabaraka wa ta'ala. Bangi bazze nga bagenda ng'obalaba, kibeera kyekango naye bagamba nti gundi Allah mujjirudde, mmwe kennyini ne mugamba nti twasadde ffenna isha, twasadde ffenna subuhi, naye nga Allah ye abamaze okuba nti namujjirula. Mu Qur'ani mu ssuula eno ya 5 ye Hashir, aya 18, wakitiibwa Allah ng'atusomesa yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Eryo etteeka lyatandika nga Allah akoowola abakkiriza, n'atugamba nti ittaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala, walitanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Wakitiibwa Allah n'atugamba nti era omwoyo gw'omuntu gufumiitirize ku kiki kye gutegese okuba nti gwanjula mu maaso ga Allah ligadin, olw'olunaku olw'enkya. Weefumiitirizeeko, osembeze ebiseera nga ye gwatukuŋŋaanyiza. Weefumiitirizeeko, osembeze ebiseera nga bakutadde mu mukeeka nga bakuzinze ng'oli mu ddiiro. Ekigambo kitandika ng'ekyokusaaga, ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne bagamba nti sheekh enkata Allah mujjirudde, kyalinga kyakusaaga. Ekigambo ekyo mu bufunda bwakyo nti sheekh Allah mujjirudde, eggwanga lyonna lyategeera, n'ensi yonna n'etegeera nti sheekh enkata Allah yali amujjirudde. Era tewaali kyakkola okuggyako okubuuza nti waakuziikibwa wa? Waakuziikibwa Nkoowe oba Mityana? Mawulire gajja nti aa tumutwala Nkoowe, ate ne gajja nti aa wa Mityana. Era ku Sande ffenna abaasobola kwolwo Allah bye yawaako obusobozi, motoka twazirinnya, epiki baazivuga, era twagenda Mityana. Ku Sande eyo wakitiibwa Allah n'agera n'akkiriza, ne kiggwa ye sheekhe twamuleka Mityana wansi w'ettaka.
bweguliba nga Allah akujjuludde. Osembeza ebiseera ng'ebyo nga ye gwatukuŋŋaanyiza. Bwe gwali ng'ojja mu bulamu bw'ensi era twakuŋŋaana nga tuzze okuyozaayoza maama wo ng'akuzadde baga nti kulika bebi bayogera ekigambo ng'ekyo. Allah yebale kuba nti akusumuludde. Bwe gwali nga tuzze okuba nga tukulabako ng'ozaaliddwa bwe guliba bwe kiriba ng'otukuŋŋaanyiza nga Allah akujjuludde. Weefumiitirizeeko, weerowoozeeko, weebuze nti embeera eyo enneetaaza ki? Embeera eyo olaba ng'ekwetaaza ki? Ekyo Allah kyagambye nti walitanduru nafsun ma qaddamat ligati. Ekyo Allah kyagambye nti omwoyo gw'omuntu gufumiitirize. Omuntu yeebuze nti singa bukyenkya nga ntuuse mu maaso ga Allah, famaadha uqaddimu amaama rabbi, ntegese ki ekyokwanjula mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Mu Qur'ani otambudde otya? Omwaka 2023 bwe gutyo bwe gutambudde, ekiro kyagwo kyaweddeko. Ekiro kyala insha Allah, ekiro kya leero tuyingira mwaka mupya ku sayidi eya miladi, mwaka 2023 ogukoledde mungi. Ogukoledde mungi. Obuwangazi bukendeera, kabuli esembera, kubanga ma min abdin, kuno ku nsi teri ayitibwa muddu okujjako afuna emiswiba 3 buli lunaku. Bashekhe bagimenya. Ibn Baz nga atusomesa rahimahullahu ta'ala yaraga nti buli ayitibwa omuntu afuna emiswiba 3 egyo egiddiŋŋana nga buli lunaku ofuna emitawaana 3. Shekhe najja nga agimenya, yagamba omuswiba ogusooka ye qurbul kabuli, kabuli esembera. Kabuli esembera. Ekinnya kyange ekinnya kyo kisembera. Bwabeera nga 2023 ng'agenda kukoma leero, omuntu yenna abadde abuzaayo omwaka gumu okufa kati abuza myezi. Abuza myezi. Omuntu yenna abadde abuza emyaka 2 okufa kati abuza omwaka gumu, kubanga kabuliyo esembera buli lunaku. Gwe musiba ogusooka. Kabuli esembera. Yaleeta omusiiba ogwokubiri n'agamba nti wa qurbu saa ne qiyama esembera. Olwaleero kola enkya bagenda kubala, wabula qiyama esembera wakitiibwa Allah agenda kubalako ki ku neeyisaayo. Mu Qur'ani otambudde otya? Tubala emyezi 3 gyokka n'obutawera nga tuli mu mwezi ogwa Ramadan. Famadha zidta ala diinik, eddiini yo ogyongeddeko ki? Eddiini ogyongeddeko ki? Owange gwajaganya 2024 2023 omukoleddemu ki? Naye Qur'ani ekyakusumbuwa, Qur'ani ekyagaana. Bashekhe we bali naye n'akadde akatuula wansi obeeko kyossa mu Qur'ani yo mu ddiini tokalina, kubanga oli bize. Okeera nnyo ate odda kiro. Omusiiba ogwokusatu Sheekh we yaleeta yagati annaqsi fi riziki, ne riziki yaffe ekendeera. Riziki ekendeera. Kabuli esembera. Qiyama esembera. Ate riziki ekendeera. Wa ataajjab min abdin, yagamba nti twewuunya, ffe twewuunya omuntu amala ebiseera byonna ng'anoonya kino ekikendeera ne yeerabira ebibiri ebisembera. Riziki ekendeera naye akadde akasinga okuba akanene
okamalanga ononya risiki ekendera era nga si kibi okuba nti nno omuntu risiki aginoonya ekyo si kibi naye olowooza ki ku bino ebibiri ebisembera kabuli ne kiyama kabuli esembera na kiyama esembera Sheikh Nkata nsaba Allah musaasire gyali yatugamba kino ekyasa kyetulimu ekyasa kyetutambuza ekya-23 wakitibwa Allah ffenna buli kyenkyanga tewali aliwo okujjako Allah baali bagambye nti beebo ye Allah n'amujjulula yamutwala omwezi gwe tulimu gujjukira bulungi era gwe mwezi Sheikh Nuhu Muzata batte nga gwakatandika mwe twamuziikira nga tuzze nga tuziika abantu bangi ani gwolinze Allah mujjulule watattaidhu watatabiru ofune muli mu mutima gw'okwebuulirira bwe mbadde nzija mpise ku geeti ya Sheikh Muzata waggale nga taliimu twamussa kigoogwa wali maaso nga weeyongeddewo we twamussa waali awo okuva 22 paka olwaleero sarmada lubeerera okutuusa nga ffenna nga Allah tujje mu ntaana ye Sheikh ne banne twabateekaawo ogende Nkoowe we bagamba nti Nkoowe ajjudde wafunamu ki nga Nkoowe tajjudde balamu Nkoowe ajjudde abantu betujja nga tussaamu ebyo ebikata byolengera eryo ettaka lyolengera erizimburukuse inna tahta thara ahya wansi w'ettaka waliyo abalamu ogende Nkoowe oyimire eno gyatandikira otambuze amaaso paka eri jakka wansi abo bonna baali balamu nga ffe naye bwakyenkyanga Allah alagidde bali wansi w'ettaka era kyompunzika nga mbajjukiza nga nange nejjukiza ofunangayo kadde n'otuula wansi n'osembeza ekiseera nga tutandise okukunaaza nga tutandise okukuzinga nga mahmulun nga tukwetisse nga tukutwala mu nnimiro nga totuukangayo naye nga togenda kudda mu kaseera ako hadithi eno mpanvu yajja mu Sahih Bukhari nga ya 606 yajja Muslim nga ya 131 eva ku Abi Huraira radiyallahu anhu atugamba atya ombaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi atugamba nti sab'atun abantu ba miteeko 7 mbaga atandika na muwendo n'atugamba nti tulina omuwendo gwa bibinja 7 abantu ba miteeko 7 yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu nabbi yagamba nti wakitiibwa Allah ategese okubassa mu kisiikirize ekyo ekisiikirize Allah kyagenda okuteekawo ku lunaku nga tewali kisiikirize kyonna okujjako Allah kyali bataddewo eno ensi nga Allah agikyusizza nga qa'an safsafa nga la tara fiha iwaja wala amta eno ensi Allah agenda kugikyusa omusana gwokya abaana b'abantu omusana gwokya ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala basoomozebwe abantu mu ngeri ez'enjawulo naye nabbi agambye atya abantu ba miteeko 7 wakitiibwa Allah ajja kubanga abataasa mu kaseera ako bayinza okubanga si 7 bokka wabula hadithi eno ereese 7 oba oliawo ogutandikirwako insha Allah oyongerezeko ahadithi endala mbaka amenya gino emiteeko 7 yagamba nti warajulun n'omuntu yenna dhakara Allah khwaliya afumitiriza alowooza ku Allah we khwaliya ng'ali yekka fafadat aynaahu n'akulukusa amaziga n'akaaba omuntu yenna akaaba ng'ekimukaabya ddiini ye omuntu yenna akaaba ng'ekimukaabya
afumiitiriza ku Qur'ani ye nga Qur'ani tagirabawo. Ddala ku bbanga ly'omaze oyina ejjuzu mmeka? Kuba sheekhe betujjanga tuziika essuubi lya umma biidhinillah liri mu ggwe. Wabeera nga sheekhe nkata nga twamuziika, eyo Qur'ani yagenda okufa nga agivuunula mu audio, naye tuli beetaavu eri abantu ab'enjawulo insha Allah abanaatuyambako eyo Qur'ani ebeere ng'ejjanga ekyusibwa mu ngeri ez'enjawulo ez'ebbeeyi ez'enkana eyiye mpozi n'okusingawo. Yagenda okufa ng'ogwo omulimu yali agutandiseeko, nga tuli beetaavu okubuuza omulimu sheekhe nkata gwe yali atandiseeko ani anaagugusa? Naye munnange oli bize, n'esswala ekyakusumbuwa, tahiyatu ekyakusumbuwa. Bwe mbanga nkukwasiza omuzindaalo ne nkugamba nti kati insha Allah otandike okusaala mu lwatu, tosobola. Lwaki? Kubanga tahiyatu ekyakusumbuwa. Naye kuba sheekhe betulina abangi, ddala okyali ku leve eyo. Baka n'agamba nti warajulun, omuntu yenna dhakara Allah khwaliya, ajjukira Allah we n'abanga afumiitiriza ne yeerowoozaako khaliya ng'ali yekka, fafadat aynaahu, n'akulukusa amaziga n'akaaba ng'ekimukaabya ddiini ye, ng'ekimukaabya neeyisaayi, ng'ategedde nti mu butuufu wabuli kyenkyanga Allah ntumiza siyita nkyabulamu. Mpaayo ensonga emu bweti lwaki omukyala afumba ewuwo temuli bawoowe. Mpaayo ensonga emu lwaki omukyala afumba emakaago temuli bawoowe. Olinze Ramadhan ng'atuuse, oyo omukyala omute agende ewaabwe, Ramadhani ng'aweddeko omuzze. Oli muta oluta aligenda okudda nga wafadda. Mpaayo ensonga emu lwaki okyali mu riba? Lwaki oli mu riba? Emmotoka gy'ovuga wagijjawa? Ennyumba gye wazimba sente wazijjawa? Osembeze Qur'an essura ya 23 Al-Mu'minun, soma aya 10:15. Wakitiibwa Allah ng'atusomesa yatugamba atya? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah yali abuuza kibuuzo nga taagala ansa. Yagamba nti bantu mmwe mulowooza nabatonda ne mbassa mu bulamu bw'ensi abatha, nga muzannyo buzannyo mwekola byammwe. Allah abuuza nti bantu mmwe nabatonda kukola byammwe. Wa annakum ilayna la turja'un. Allah akubuuza nti bantu mmwe temuliimu mbeera erowooza nti buli kyenkya nga tujjiziddwa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyatwala taatawo, ekyatwala maamawo, ekizze nga kisomba abaana bo, insha Allah bujja kukyenkya nga Allah kkiriza, nga Allah kutumiza, naye n'ensi erigenda mu maaso nga toliimu. Weefumiitirizeeko, weerowoozeeko, okimanye nti tuli ffenna kaseera buli kyenkya nga Allah akutumiza, naye n'ensi erigenda mu maaso nga toliimu. Darusi yaffe ey'olwaliro insha Allah ngenda kugijja mu bigambo ebya Dr. Abdus Samad rahimahullahu ta'ala, yadde nga byayogerwa abaakulembera ab'enjawulo. Gamba nga Imaamu Shafi'i yabyogera mu ngeri ey'enjawulo, gamba nga Imaamu Ahmad yabyogera, gamba nga Imaamu Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Uthaymin, Ibn Baz babyogera, naye mu ngeri ez'enjawulo insha Allah bye ngenda okubanga twejjukanyako olwaleero biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh Doktor yagamba qad akhbarnakum anillah, tuzze nga tubagamba Allah nti yagamba. Yatandika bw'atyo, ebbanga lyonna basheekhe bakutte emizindaalo babagambye nti Allah yagamba,
babagambye nti nabbi yagamba bal ajaztum naye bangi mummwe muganye okutuwuliriza. Ebanga ddene nga tubagamba nti Allah yagamba naye bangi mummwe temutuwuliriza. Sheekh yagamba atya wa innama yu'rafu Allah wa shiddatuhu, mugenda kutegeera Allah yani, mugenda kutegeera obukambwe bwa Allah fi thalathati mawadhi'a mu mbeera ssatu. Ojja kutegeera Allah yani mu mbeera ssatu. Wala maradda ba'daha, naye ne bw'onaamutegeera tekyali byozza wa kitiibwa Allah alibaggaddewo ng'akwetaga mu mbeera ndala. Era ezo embeera essatu ze ziruwa, ze zindeese olwaleero. Allah agenda kutegeerekeka ddi mu mbeera essatu nga takyetaaga mbeera, takyetaaga kutegeerawo. Tujja kutegeera Allah n'obusungu bwe n'obukambwe bwe mu mbeera ssatu. Naye ne bw'onaamutegeera takyetaaga. Ebbanga lyonna basheekhe bakutte emizindaalo bagambye nti Allah yagamba, bagambye nabbi yagamba, totuwuliriza, olabanga bigambo byaffe. Mu ssuura eyo ya 8 ya Anfal aya ya 2 Allah yagamba atya innamal mu'minun, abayitibwa abakkiriza abannamaddala alladhin beebo nga idha dhukira Allah, webukyenkya ng'onaakutta omuzindaalo ng'abagamba nti Allah yagamba, webukyenkya ng'abaga nti wakitiibwa Allah yagamba wajilat qulubuhum, obalengeranga emitima gyabwe nga gijjudde okutya. Lwaki wakitiibwa Allah afuuse wa bulijjo mu maaso go? Lwaki Allah aganye okutegereka gy'oli? Ezo ssente z'olina mu nsawo ozigyewa? Wiiki yonna ogimaze ng'okuŋŋaanya, ensimbi ozigyewa ezo? Risiiti z'olina olwaliro mu nsawo zo zisoma birala n'ebiwatunda birala. Okyali ku levo etabika obuwunga mu sukaali, weefaako wekka. Onaakomya gye enneeyisa eyo? Era okuŋŋaanya olagawa? Okuŋŋaanya otwalawa? Okuŋŋaanya otwalawa ng'essanda mwe tugenda okusiba, mwe tugenda okuzinga nga tezirina nsawo. Teri ssanda erina nsawo. Bagambye nti Allah yagamba, bagambye nti nabbi yagamba, osigadde ng'okyatubuuza ebibuuzo bingi. Bagamba nti sallallahu alayhi wa sallam yakubiriza abasajja okuba nti empale zaabwe zibeera waggulu, ekyo kyagaana. Nabbi yakubiriza abasajja bonna okuba nti ekirevu kibeerako, ekyo kyagaana. Bw'otuuka mu saaluuni n'okijjako byonna bizze nga bigambibwa. Mbaka yatugaana obwenzi, wakitiibwa Allah atugaana obubbi, yatugaana byonna. Osigadde ng'okyasikatidde, naye wakitiibwa Allah ogenda kumutegeera mu mbeera ssatu insha Allah ze zindeese olwaleero. Inna batisha rabbika la shadid, yatulaga nti obuli kyenkyanga akutteko mazima olukwata kw'olwe, obuli kyenkyanga Allah akutteko nga luyitirivu nnyo nga gyenkomeza. Basheekhe baamenya ezo embeera ssatu woogenda okutegeera Allah yani, naye mbategeeza nti ne bw'onaamutegeera aliba aggaddewo ng'alina waakwetaaga. Embeera esooka inda qawlihi limalaki lmauti adantu lak faati bih, yembeera esooka. Inda qawlihi limalaki lmauti adantu lak faati bih. Wabuli kyenkyanga Allah afulumizza ekigambo kye ng'akigambye malayika enetta nti nkukkiriza oyo mundeetere. Wabuli kyenkyanga Allah agigambye nti nkukkiriza oyo mundeetere, ojja kutegeera Allah yani. Wallahi
wabuli kyenkyanga Allah akutomeza ng'ovudde mu bulamu bw'ensi oliba otambula wagenze kukola bibyo malakul mauti ojja kugirengera ng'ekuli mu maaso bambi ojja kupalapalanya osala amagezi gonna wabula Allah bw'aliba ng'agigambye nti oyo bamundeetere bajja kutwala munanga tuli ffenna era bw'otambuza amaaso mu nnyumba yo omukyala waali n'abaana we bali naye wakitiibwa Allah ajja kukutomya ajja kutwala bwomu ojja kutegeera Allah yaani mu kigambo kyekyo ekiri mu suratu nazi'at bwe yagamba nti wannazi'ati gharqa bwe yagamba nti malayika zange nzirayidde ezo ezigenda okundeetera mundeeta gharqa ey'okukuzikiriza ey'okukusaanyaawo ng'ofaanagana ng'omuntu afiiridde mu mazzi zijja kutwala wannashitaat nashta wali wansi mu aya ey'okubiri Allah alaze enfa ennungi mu aya esoose Allah alaze enfa nga si nnungi n'akatono nga yakusoomooza eri omuddu Allah gw'aliba atumizza olowooza Allah waliba nga kutumiza kwezo aya ebbiri zensomye oli wa gharqa oba wa nashta kubanga nfa ziri bbiri wannazi'at gharqa wannashitat nashta ezo aya bbiri zirambika entumya n'entwala bbiri Allah bw'aliba nga kutumiza bagenda kutwala batya maaso ge tabaraka wa taala ahadithi ezajjawo nga zirambika enfa ez'enjawulo zaalaga nti omuntu yenna ajoga Allah yerinde enfa embi yerinde enfa nga si ya bulijjo nga nfa ndala nga kyenkomeza hadithi ya Barra bun Azib radiyallahu anhu eri musnad yalambika enfa y'omuntu omulongoofu n'enfa ey'omuntu nga mwononefu bagenda kutwala bubi bagenda kuyuza emba bagenda kumenya ennyingo zonna banaagenda okutujjako nga wenna ojjudde omusaayi ng'embeera si ya bulijjo ffe tunaazizza abantu naye tugenza okunaaza abantu abamu nga tukulukusa amaziga nga mutuufu gwe munaaza alabika embeera si ya bulijjo nga si ya bulijjo era ebiseera ebyakulembera nafuna essimu k'omu ku bannamwandu bambi nga akaaba nangamba nti seeko oliwa ne mugamba nti gyendi eno nanga seeko ambadde nsaba ofune picco gye onnyambeko zaali ssaawa nga 7 ogw'ekiro embasirabidde era bwe gwali nafuna piki nentuuka mu kikomera eky'omugagga ndaba ogwali gubadde nangamba nti tata gundi gyali mu nnyumba eyo gwegenda omulabe then nkugamba ekiddako okusembeera tata gundi ng'embeera gyalimu nga mutuufu ekyamutuuseeko nga si kya bulijjo era kyenva nava mu kisenge nenzija mu ddiiro omubuuza omukyala nti mbeera ki nangamba nti yalidde ekyeggulo nga bulijjo twalidde ffenna ekyeggulo naye embeera gyalimu gy'olabye eyo nga musajja mweru naye yenna nga addugadde ng'embeera gyalimu subhanallah nga subhanallah nemugamba nti mpa eddaame nengamba nti bonna abali mu ddaame bamutya naye mbadde nsaba onfunira ettiimu nja kugisasula etuyambeko ebeere ng'emulongoosa era ku ssaawa nga 9 nange nenkuba essimu olwo nno budde bwa kiro nga nange nnoonya ttiimu insha Allah enannyambako ku ssaawa nga 10 nga banneegasseeko ne tujja omugenzi ku kitanda kye ne tumussa we tunaamulongooseza we tunaamunaaliza wabula nabagamba era nkiddamu okuba nga abamutereeza ne tuwulira ekiyiika wansi ekimuvaamu olulimi nga lwo
luyise luli wansawo n'amanyo nga 12 nga zinemba bazikuttemu nga zinemba ziri mu mbeera nti zirabika waliwo yaziyuzizza nga enfa si ya accident wabula nga nnyinimu yamaze okulya ekyeggulo nga bulijjo wabula nga yenna bamuyuzayuzizza nga bamukuttemu nga kiraga nti mu butuufu waliwo ekyagenze mu maaso. Ani alinze enfa kiko ekyo? Wannazi'aati gharqa. Eriko hadisi 8 ezo zemmanyi Allah zeyanjigiriza ezigiwerekerera nga Allah tulaze nti omuntu yenna ajemera Allah yerinde enfa erimu okusoomozebwa okwenjawulo. Bajja kutwala bubi, bajja kukola ebintu ebyenjawulo. Malayika eno egenda okutwala omwoyo ogw'omuntu nga mujeemu nga mwononefu. Hadithi zarambika nti mbeera si ya bulijjo, nze sigenda kutaasa olw'ensonga nti malayika eno ekutwala nange sigiraba. Mu ssuula eno eya 5 ye Waaqi'a osome aya 83 ng'okka wansi wakitiibwa Allah bwe yali atusomesa ng'atutendeka ng'atuggyamu embeera erowooza nti waliwo agenda okutaasa. Yatandika ng'abuuza kibuuzo ekyekwese munda nga ansa yaakyo esoomoozaamu. Yagamba atya? falawla idha balagatil hulqum. Bwatyo yagamba ddala bali luddawa abayinza okuyingira mu nsonga zo mu kaseera nga gutuuse mu ddooko ly'omwoyo? Bali luddawa mu mikwano gy'olina olwaleero? Ani agenda okuyingira mu nsonga zo mu kaseera nga gutuuse mu ddooko omwoyo? Ani agenda okukutaasa nga Allah akutumizza nga zikutwala? Nze ndi mukwano gwo, abantu banfiiridde mu ngalo nga ashhad, nga ndaba nga njulira, naye nga siina bwenyinza kumutaasa. Lwaki? Kubanga siina wentandikira. Omuntu atandika okwesika n'abimba ejjovu, abasawo ne bamwetooloola ne basembeza empiso, subhanallah, ne bamwetooloola atandise okwesika abimba ejjovu nga weetuli, nga sente weeziri, nga abasawo weebali, wabula nga Allah akutumizza ng'akutwala. Ekyo Allah kyabuuza. Owange gwe yeewaga, owange gwe yeemanya amaanyi, owange gwe agambiddwako nti Allah yagamba n'osigala ng'okyasikatidde, bagamba nti nabbi yagamba n'osigala ng'okyali mugumu. Allah akubuuza tiimu ki egenda okuyingira mu nsonga zo mu kaseera omwoyo nga gutuuse mu ddooko li? Amazima gani tewali ansa. Sente ezandijjanjabye Sheikh Nkata tuzirina. Sente ezandijjanjabye Sheikh Muzaata tuzirina. Sente za BMK zaaliwo, naye bwaki enkyanga Allah agambye nti BMK ye mwetaaga, era bwe gwali twamuziika nkoowe. Saba Allah basaasira abantu abo. Oyina sente mmeka? Oyina maanyi genkana ki? Irimu gy'olina yenkana ki esinga eya Muzaata? Kiwago ki ky'olina? Mubiri ki gw'olina ogoga nti weemanye ekiwago n'omubiri ogusinga ogwa Muzaata? Oyo Muzaata nga mwogerako nga mutontomako nagamba nti rajulun yali musajja biyadda, yali musajja muyonjo nnyo. Sheikh yali musajja muyonjo nnyo. Wa idha kharaja ila dabatihi, bwe yabanga afulumye n'atuula mu mmotoka ye, eritajafati ng'ogirengera ng'enyeenya, motoka ng'enyeenya, eraga nti Muzaata mwali. Wa idha takallama, Sheikh bwe yayogeranga nga sumia, ng'eggwanga liwulira nga ligamba nti Muzaata ayogedde.
وإذا سكت بيسيركanga nga ulima ngegwanga ligamba nti ng'osirise nnyo ensonga ezigenda maaso muzaata ng'osirise nnyo naye nawunzika ntya nagamba nti yawmun rafa'nahu samata bwakyenkya nga tumwetisse nga sheekha asirise ng'asirise ennyama ennene yonna n'eddoboozi lyonna nga bw'oyiraba bwakyenkya nga tulyetisse kigoogwa wansi w'ettaka oyina ssente mmeka ezisinga ezabyemuke ne banne abamufaanana lwaki bagambako n'osigala ng'osikattira allah abagagga batutte allah atutte abamanyi basheekh alukale mu sentamu eyali irimu mpitirivu allah n'agitwala basheekh ibrahimu kirya basheekh allah zenga batwala ani gwolinze allah mujjulule bukyenkya ng'oteredde nga weebuliridde ekyo allah kyabuuza nti bantu mmwe falawula idha balagat lhulqum allah abuuza nti ddala lwaki tebayingira mu nsonga zo mu kaseera nga gutuuse mu ddooko ly'omwoyo wa antum hinaidhin tanzurun allah yagamba mu kaseera ako bantu mmwe abalamu ddala tubeerawo nga tanzurun nga tutunula butunuzi nga tulaajana otandise okwesika otandise okubimba ejjovu ovaamu omusaayi byonna ebiddirira era qur'ani ebyogera mu suula eyo ey'ensanvu-mu-ttaano ya qiyama allah yagamba atya yagamba nti kalla nedda idha balagati talaaqi wabukyenkyanga gutuuse mu ddooko ly'omwoyo waqiila man raaq tutandika okwetala nga tubuuza nti man raaq ani ataasa gundi allah mutwala ani ataasa maama ani ataasa taata uno allah mutwala wadhanna annahu lfiraq naye munnammwe ye ono atandise okwesika aba yategedde dda nti kati yessaawa abaawukanyeeko agenda ekyatwala taatawo ekyatwala maamawo ekizzenga kitwala abantu ab'enjawulo ab'omuwendo bujja kukyenkyanga walitafati saaq bisaaq bujja kukyenkyanga tugatta ntumbwe ku ntumbwe bujja kukyenkyanga emirimu gy'emirungi n'emibi nga allah alambise ila rabbika yamaidhin masaaq bujja kukyenkyanga tukuvuze nga tukutadde mu motoka insha allah nga tukuzza eri allah tabaraka wa taala osembeze ebiseera ebyo ojja kutegeera allah yaani ng'akutumizza mu kaseera ako nga zikukima kubanga zireeta emitayimbwa ne zireeta ennyondo ne zireeta essuuka ng'embeera gy'erimu ng'evaamu ekivundu oba ng'ewunya oluwunya nga si lwa bulijjo bw'oliba ng'olina w'otudde malayika n'ogirengera n'eggye lyazo nga zikutte emiggo gyazo nga zikutte essanda nga nzirugavu oba kkala nga si njeru nkutegeeza ojja kumanya nti bibi ku sayidi wallahi mu suula eno gyensembyayo ye suuratul jumu'a ye suura 62 aya ya 8 wakitiibwa allah ng'atusomesa yatugamba nti qul yagamba nabbi agamba effe nti inna almauta mazima embeera eyitibwa okufa alladhi tafirruuna minhu osinga obungi nga tugidduka nga tugyerabira allah yagamba fa innahu mulaqiikum mazima okufa kwakubasinkana kwakutusinkana ffenna era summa turaddun era oluvannyuma tujja kuddizibwa ila alimi lgaibi washahada eri allah alimi lgaibi kakensa mu kumanya algaibi bye mujjanga mukweka abantu mukwesa abantu ebintu bingi mukwesa abantu ebintu bingi muli owuliranga yeggwani yeggwa ibrahimu kungulu yeggwa burhan yeggwa twaha yeggwa fatima naye muli munda owuliranga yeggwani otulaga nti watereera otulaga nti essala ozisaala
naye oyina byokola byotukwese muli munda owuliranga yeggwani naye ojja kutegeera Allah yaani ojja kutegeera obusungu bwa Allah obuli kyenkyanga Allah akutumiza yennyinga esooka eyo embeera ey'okubiri ojja kutegeera Allah yaani n'obusungu bwe sheekhe yagamba inda qawli qaa'ilin bw'oliba ng'otuuse mu ntaanaayo n'owulira ekigambo ekigamba nti ankadhaba abdi omuddu wange alimbye omuddu wange ebuuza bigudde kyekyokubiri bw'oliba ng'otuuse mu ntaanaayo eddoboozi n'oluwulira nga lya waggulu nga ligamba nti ankadhaba abdi omuddu wange alimbye omuddu wange byabuuziddwa tabizzeemu ekyo nno kiri kulaga nti wallahi otegedde Allah yaani olw'ensonga nti omuntu yenna bw'aba afudde akimanye nti mukabbuli mulimu ebibuuzo eyo kimanyi ofiiridde mulumi kyokka bw'otuuse mu ntaana okimanyanga nti waliyo ebibuuzo mu kabbuli ojja kutegeera Allah yaani ng'ebibuuzo eby'omu kabbuli ng'ekisooka kikulemye okuddamu kubanga zijja kukubuuza hadithi nga bwerambika eya Barra bin Azib ne banne abaagida mu riwaaya ez'enjawulo ng'otuuse mu kabbuli bajja kukubuuza nti man rabbuk ani mulezi wo ani abadde akuvunaanyizibwako bajja kukubuuza owange Ibrahim Ismail bajja kubuuza man rabbuk ani mulezi wo ani abadde akuvunaanyizibwako ojja kuddamu nti haha ojja kuddamu nti la adiri simanyi omuntu yenna agenda okulemererwa okuddamu ekibuuzo ky'omukabbuli ekisooka eddoboozi lijja kujja ligambe nti ankadhaba abdi muddu oyo alimbye omuddu ekibuuzo akigudde mbategeeza nja kuba mu ntaana yange nga nawe oli mu ntaana yo naye maziga meereere mu kaseera ako ng'ekigambo man rabbuka kikulemye okuddamu yembeera ey'okubiri hadithi ezajja nga zoogera kabbuli mpitirivu hadithi ene ya Barra bin Azib atugamba nti kunna ma'a sallallahu fi jinazati yatugamba nti lumu twali n'ennabi sallama twali n'ennabbi fi jinazati twali tugenze okuziika nga tuli ku mbeera ey'okuziika fajalasa ala shafiri qabri bwatyo omubaka sallama kyava yakkakkanako wali wansi ku nsonda eya kabbuli mbaka nga bagenze okuziika bwatyo kyava yakkakkana ku kabbuli bwe yakkakkana mbaka n'atandika okukaaba mbaka nga atuuse kabbuli sallama yeetegereza ebigenze mu maaso mbaka n'akulukusa amaziga n'akaaba ono sahaba yagamba nti hatta balla thara kubanga omubaka yakaaba nagenda okutunula wali mu maaso ge nga n'ettaka eriri mu maaso nga litobye ekikaabya omubaka n'abanga n'ettaka nga litoba eriri mu maaso yali nsonga nkulu yali nsonga nnene naye omubaka yagamba atya omubaka summa qaal mbaka kyava yategeeza abaziisi n'abagamba nti ya ikhwani baganda bange baziisi bannange limithili hatha fa'iddu ekifaanagana nga kino buli muntu yenna abeere nga kyetekeratekera ojja tutegeera Allah yaani ng'otuuse mu kabbuli wano tugambye byonna Allah alina ekisa Allah ebiseera byonna ghafurun rahimun Allah musaasizi Allah musoniyi era Allah akuwadde chance ey'okweddako obeere ng'olongosa wabuli kyenkyanga otuuse mu ntaana n'obuuzibwa nti man rabbuk
ani abadde akuvunanyizibwako, ani mulezi wo, ansa nekulema okuddamu nti rabbi Allah, omulezi wange ye Allah, ansa nekulema okuddamu mu buufu obulaga nti Allah omumanyi omutegedde. Ekigambo ne kijja nga kiraga nti ekibuuzo kigudde. Mbategeeza nti ebiragiro ebiri mu ntaana y'ennabbi nga abyogerako yagamba atya, limithili hadha fa'iddu, ekifaanagana ng'ekyo buli muntu yenna abeere nga akyeteekerateekera. Munange kinnya kyo, kinnya kyange, ntaanayo, ntaana yange. Kola byonna byokola ng'okimanyi nti bujja kukyenkya ng'amaka ge amakulu nga ntuumu ya ttaka. Gye tuzze nga tuziika abantu bonna bujja kukyenkya nga tutwala ggwe. Nnaku ezo ezaayita twatwala taatawo, era twatwala maamawo, twatwala kojjaawo ne ssengaawo. Bujja kukyenkya nga tukimye ggwe insha Allah, nga tukutwala ku bijja ebyewammwe oba nga tukutwala mulimbo eyo abasiraamu gye bassaawo biidhinillahi tabaraka wa taala. Munange weefumitirizeeko, weerowoozeeko olw'ensonga nti mukabbuli wabuli kyenkyanga Allah ageze nga olemeddwa okutegeera yaani. Olwo nno ebibuuzo byonna ebiriddirira ddala ansa yaabyo ejja kubanga ekalubye olw'ensonga nti kino ekisoose ansa ekyagaanye. Hadiisi ezajja nga zirambika kabbuli eyo mbaka nga agyogerako, yagyogerako ebigambo bingi. Mu hadiisi eno eva ku Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, mbaka nga agyogerako yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nti lawla alla tadafanu, yatugamba nti singa tekyali nti mujja kutya okuziika abantu bammwe, mujja kutya ogweziikaŋŋana, mujja kutya okuteeka abantu mu ntaana. Yagamba atya, la da'awtu llah, wakitiibwa Allah nandimusabye. Singa tekyali nti mujja kufunamu embeera ey'okutya okuteeka abantu mu ntaana, nabbi yagamba Allah nandimusabye ayusmi'akum, abawulize min adhabi lqabiri, ku kigenda mu maaso mu ntaana, alladhi asma'u minhu, nze nga nabbi kyempulira. Ebigenda mu maaso mu ntaana si byangu. Wano tuli ffenna, obanga olina kye weetaaga ne tuyambagana ne tukikuwa, obulamu ne butambula. Wabuli kyenkyanga tukuziise, nabbi yalaze nti singa saatya nti mujja kutya okuziika abantu abo, Allah nandimusabye abalage ku kigenda mu maaso gye muteeka abantu bammwe. Munange tuli ffenna kaseera, tuli ffenna kaseera. Wayise emyaka 14 n'egigwamu mbaka nga taliiwo nga bamuziika sallallahu alayhi wa sallam, banga litambudde nga kitaawo nga taliiwo. Buli kyenkyanga naawe Allah kutumiza, naye aya egamba etya, summa amatahu fa aqbara, bwati Allah bwe yagamba. Era mu ssuura eyo eyabiri ye Taha aya 5:5 Allah n'atusomesa n'agamba nti minha khalaqnakum, yatulaga nti entandikwa yaffe ffenna lyali ttaka kwe tutambulira olwaleero. Wa fiha nu'idukum, yatugamba nti era muliyo enda okubazza mu ttaka eryo. Wa minha nukhrijukum taatan ukhra, mwe tugenda okubajja omulundi omulala era ogusembayo. Naye wabuli kyenkyanga otuuse mu ntaanayo n'obuuzibwa ku Allah yaani, n'akulema okwanukula oba okuddamu nga tomutegedde ebiragiro mu ntaana, hadithi zabiragadda ebiri mu makulu gamba nga dayiqa alayhi lqabr, mu kaseera ako nga kibuuzo kikulemye okuddamu, wakitiibwa Allah aliragira yo kabbuli bagifunze. We twakuziise wafunda, ate bagifunze mu nfunze endala.
omubaka nga atunnyonnyola engeri kabbuli gyegenda okunyigamu omuntu oyo yagamba atya hatta takhtalifa adla'uhu okutuusa embiriizi ze bwe zinaabeera mu mbeera fanagala bwetyo nga ziyitiŋŋanye nga zeerenze mu ngeri ne zeekwata ne zeereega hadiisi ezaalambika ku mbeera y'embiriizi ezimu zaalaga nti olweri ne ludda eno n'olweri ne ludda eri nga bakunyiga nga tewaliiwo ataasa olw'ensonga tewali awulira ng'olaajana ate bonna abawulira ng'olaajana bo bali ku biragiro ate ffe abaakuziise tetuwulira olw'ensonga nti ogenze mu nsi ndala mu kaseera ako. Mwenange weefumitirizeeko weerowoozeeko ng'embeera ng'ezo zikutuuseeko. waftahu lahu baaba min abwaabi niran wakitiibwa Allah mu ntaana yalagire baggulewo omulyango mu miryango egya jahannamu yatihi min harriha ebbugumu lyonna eriva eri mu jahannamu libeere nga likkuba mu ntaana yo obeere ng'osoomozebwa. Lowooza ku bbugumu n'okwokya okuva eri nga kukkuba nga kusoomoza. Afurishihu min annaari au fi nnaari ne zino engoye ze bamuziiseemu zino essanda muzimugjeemu mumwalirire olwalirira nga lwa mu jahannamu bakuwe ebyambalo nga ddala nga byamaziga ebyo byonna byonna ne byesoogedde biri mu ntaana ojja kutegeera Allah yaani ng'otuuse mu ntaana naye teeba kudda mabega wa innama kugenda bugenzi maaso kubanga byonna bizze nga bigambibwa naye nga weerabanga ow'amaanyi weerabanga ow'enjawulo naye nga ku Allah byonna bijja kuggweeraawo mu ntaana Allah ng'akutumizza tabaraka wa ta'ala. Tukyagamba ojja kutegeera Allah yaani mu mbeera ssatu. Ojja kutegeera obusungu bwa Allah, ojja kutegeera Allah yaani mu mbeera ssatu. Naye munnange muganda wange ne bw'onaamutegeera mbeera nzibu bw'abanga Allah mu mbeera gye nakulembezza bw'abanga Allah akutumizza abeera akutumizza bakutwali. Ekyokubiri wabeeranga mu kabbuli ng'ebibuuzo nga biremye bibeera biremye nga bigambye. Embeera eyokusatu insha Allah gye nsembyayo yagamba sheekha nti wa inda qawlihi hakamtu alayhi fakhuduuhu fagulluuhu. Ekigambo ekyo wabuli kyenkyanga kiyama etuuse, kiyama ng'etuuse Allah agenda kussaawo amakubo 7 agoogerwako ago gagenda okutuyisaamu mu kutubala emirimu gyaffe emituufu n'egitali. Wabula gujja kusinga omuntu. Bwe gunaasinga omuntu qawluhu ekigambo ky'ogenda okuwulira ekigamba nti hakamtu alayhi gumusinze khuduuhu fagulluuhu mumukwate mumukalige. Wabuli kyenkyanga ekigambo ekyo nga okiwulidde mu matuugo nga kiraga nti gukusinze nga bwe kiri mu Qur'an mu ssuura ya 69 ye suuratul Haqqa va ku aya ya 3 ng'okka wansi Allah yagamba nti ekiragiro kijja kukka nga kigamba nti khuduuhu mumukwate fagulluuhu mumukalige summa aljahima sallu. Ebyo byonna wakitiibwa Allah bw'atyo mu kuba nti alagidde bakuyingize jahim jahannam byonna biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala alibanyiize era alibalagidde nti bakwate bakusse mu jahannam. Yembeera eyokusatu. Ojja tegeera Allah yaani mu mbeera ssatu. Embeera esooka ng'alagidde nti bakuleeti, yembeera esooka. Embeera ey'okubiri nga bw'otuuse mu kabbuli ebibuuzo bikuremye
okuddamu. Embeera ey'okusatu nga Allah alangiridde ategeezezza nti gumusinze bamukwate bamuseeko empingu bawalule bakasuke mu jahannamu. Mu kaseera ako kuliba kulaajana giriba miranga naye ku Allah nga kukusinze tewali kyakkola, byonna byajjanga nga bigambibwa naye tewatuwulirizanga. Era mu ssuula eno eya 23 ya Mu'minuun okumukulaajana okuli mu jahannamu Allah yakutusomesaako mu ssuula eno ya 23 aya 16. Allah ng'amaliriza okulagira nti bamukwate bamusse mu jahannamu bookye. Allah yatugamba nti qaalu baligamba nti rabbana ayi mulezi waffe Allah balikkiriza nti gubasinze. Mu kaseera nga Allah alagidde babakwate babasse mu jahannamu baligamba nti rabbana ayi mulezi waffe Allah ghalabat alaina shiqwatina Allah tukkiriza nti bwatuwangula obwononefu bwaffe. Ayi Allah tukkiriza nti obulamu bw'oku nsi bwatuwangula. Allah tukkiriza nti gutusinze nga bw'ogambye nti twokyebwe, tukkiriza nti twokyebwe kubanga gutusinze. wa kunna qauman daalin Allah tukkiriza twali abantu ababuze abakolanga ebitajja. Lowooza kaseera ng'omwana wa muntu atandise okukkiriza nti gumusinze baligamba nti rabbana ayi mulezi waffe Allah rabbana ayi mulezi waffe Allah akhrijna minha tukusaba otujje muliro otufulumye muliro. Allah tukusaba otufulumye muliro naye fa in udina wabuli kyenkyanga tubizzeemu ne tubikola fa inna zalimun awo tujja kubeera balyazamaani tukole ky'oliba oyagadde. Ebiseera by'okwejjusa weebiri. Omuntu yejjusa mu mbeera zonna ze mbagambye. Omuntu yejjusa malayika nga zimutwala nayejjusa wakitiibwa Allah ng'alamudde ku ye ne mu jahannamu yejjusizza agambye atya ayi Allah nzikiriza tukiza ayi Allah gutusinze ne akhrijna minha Allah gutwokyezza tukusaba Allah otujje mu muliro naye fa in udina bwe tulibiddamu ne tubikola fa inna zalimun awo tujja kubeera balyazamaani oli tukola kyoliba oyagadde. Ansa erimu aya eddako Allah yagamba nti qaal ikhsa'u fiha wala tukallimun oda ejja kusibwa wakitiibwa Allah alagire babagambe nti mugubeeremu nga muli banyoomoofu wala tukallimun temuddamu ne mwogera nange. Teri kwogera nange, teri kuteesa nange. Byonna ebyajjanga bisomesebwa mwabiwuliranga. Wakitiibwa Allah alina ekisa ebiseera byonna. Akyatuwadde akadde ak'okwefumiitirizaako, akadde ak'okwerowoozaako. Omukyala nga si muwoowe akadde k'okuba nti bamuwoowa mu mateeka weekali. Akadde ak'omuntu yenna ali mu riba akadde k'okuba nti yeetereeza weekali. Omuntu yenna ayina ssente nga ziri haramu akadde ak'okuzizzaayo gye yazijja akyakalina. Naye omuntu yenna alinza okuba nti nno asaba Allah amuddiremu mu jahannamu. Allah agambye atya ikhsa'u fiha wala tukallimun atugambye nti mugubeeremu nga muli banyoomoofu wala tukallimun temuddamu
ne mwogerezeganya nange bye musaba byonna bikomaawo. Omulyango gw'okwetonda Allah aguggula dda. Allah ebiseera byonna atuddiramu. Okoze zambi lyenkana ki? Naye Allah yatuwa ensonga lwaki tagenda kuzza muntu kuno ku nsi. Allah yatuwa ensonga lwaki tagenda kuzza muntu kuno ku nsi, yagituwa dda. Wabula nga sinnagireeta, era ddamu weetegereza essuula ya 23 ya Suuratul Mu'minuun, era soma aya 9 era kulaajana. Kubanga malayika nga zikutwala era otandika okwejjusa, ogamba otya? Ogamba nti rabbi rji'uun, ay Allah nkusaba obeere ng'onziza bulamu bw'oku nsi. Otandise okulaajana. Allah agambye nti hatta idha jaa ahadahum almaut, Allah agambye nti babagambye ensonga zonna, basheekhe boogedde ensonga zonna, naye mmwe mulinze okufa nga kutuuse. Bwe kutuuka mwogera bino wammanga, mugamba nti rabbi rji'uun, ay Allah mbadde nkusaba onzize ku nsi. Allah nkusaba ompa akabembereza mbeere nga nnongoosa. Aya eno efaanagana ng'essuula eya 63 ye Munaafiquun. Aya 2 ezisemba inshallah zisome, aya 2 ezisemba inshallah ozisome, kale 10-11 nga zombi ziraga nti omuddu asaba Allah akaseera owangadde emyaka 2, myaka 3, myaka 4, nga bagamba nti Allah yagamba omusaba ddakiika mmeka okoleremu ki ekyo ekyebbeeyi, ekyo ekikulemye okukola muwangazo. Ogenze okufa ng'olina emyaka 3, myaka 4, myaka 5, 7, Allah omusaba ddakiika mmeka ezo ajalin qariib, omugamba nti katono akakadde kakuwa katono, otegese kukoleramu ki ekyo ekyakulema okukola ku myaka 5 gy'ofiiriddeko. Wabula essuula gye nkyalimu y'essuula ya 23, nkyali ku aya ya 9 wenkyali awo. Omuddu nga Allah mutumizza agambye atya? Rabbi rji'uun, ay Allah nkusaba onzize ku nsi. Era omuddu asuubiza Allah amugamba atya? La'alli a'mal saliha, Allah kati ngenda kukola ebituufu. Oba oliawo ngenda kukola ebituufu. Allah nkusaba onzize ku nsi, ngenda kukola ebituufu fima taraktu, mu ebyo byenzize nga ndeka. Allah kati ngenda kusaala ebituufu. Allah omukyala ngenda kumuwoowa. Allah sente eza riba ngenda kuzivaako. Allah nkusaba onsonyiwe onzize ku nsi. Wakitiibwa Allah ansa yagiddamu, yagamba atya? Yagamba nti kalla innaha kalima huwa qailuha, bali kuddamu nti nedda, ekyo kyennyini kyoyogedde, ekyo kizze nga kyogerwa abantu bangi nga tebakitegeeza. Nedda, wabuli kyenkyanga Allah kutumizza atugambye nti nedda, bakundeeteri, bajja kutwala muganda wange, nange bajja kuntwala, nga bwe bazze nga batwala abantu ab'enjawulo. Era Allah tuwadde ensonga lwaki tagenda tuzza ku nsi. Insha Allah gye mba nsembyayo. Yatuwa ensonga lwaki tagenda tuzza ku nsi. Insha Allah agyetaaze, genda mu Qur'an mu bitundu eby'enjawulo, naye kankuwe aya esinga okubeera okumpi, y'essuula ya 6, y'essuura An'am, essuula ya 6 gye ngenzeeko, genda ku aya ya 28. Makkati gaayo Allah yagamba walaw ruddu la'aadu lima nuhu anhu, yagamba Allah nti sigenda kubazza olw'ensonga walaw ruddu la'aadu lima nuhu anhu, ne bwe nandibazizza era bajja kuddamu bakole byennyini bye tebagaana okukola.
kubanga toyina kyotamanyi, toyina gwotaziiseeko, teri kitagambiddwa, kale byonna bw'obeera ng'obiwakanya kale oziise era buli gwoziika tadda. Kati Allah kyagambye nti ne bwe nnaabazza era byennyini byonagano kola bajja kubiddamu. Allah naga nti wa innahum lakadibun, balimba bulimbi. Ebyo bagamba nti Allah nsaba ompeeyo akadde nongoose, yagamba nti balimba bulimbi ddala. Anaalongoosa alongoosa, ataalongoose ne b'omuwa akadde era akeeyambisa bubi. Tusaba Allah atusse mu abo abeeyambisa akadde mu bulungi. Tusaba Allah atusse mu abo abeeyambisa akadde kaffe mu bulungi. N'ebigambo bye mbagambye ebyo aya 2 insha Allah ze mbasibiridde nazo kubanga obudde bwe mbuzaayo Sheikh wanaabuŋŋambye. Aya 2 insha Allah ze mbalekedde nga nange nzerekedde buli musiraamu yenna abeere nga azirowoozaako. Aya esooka eri mu ssuura yana suratu Ghafir, ye aya eyana mu ennya. Njikulekedde nange njerekedde. Egamba etya? Egamba nti fasatadhukuruna ma aqulu lakum, mujja kujjukira byonna bye mbagambye olwaleero. Mujja bijjukira, mujja kujjukira byonna. Nze ballagtu wa addaitu wa nasahtu wa allamtu, byonna nze mbikosi. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Aya egamba nti yabagamba nze ensonga zange zonna nzizizza eri Allah tabaraka wa taala. Banange nze ntuukiriza era mbagambye nti nja kufa, era mbagambye nti nammwe mujja kufa, era mbagambye nti kyonna ekijja nga kisomba abantu naffe insha Allah bajja kutotwala. Era mbagambye nti ojja kutegeera Allah yaani mu mbeera 3. Obukambwe bwa Allah bagambye nti embeera esooka wabuli kyenkyanga akutumiza ojja kutegeera Allah yaani. Ekyokubiri bagambye buli kyenkyanga otuuse mu ntaana ebibuuzo bya mukabbuli ne bikulema okuddamu ojja kutegeera Allah yaani. Ne mbagambye ekyokusatu wabuli kyenkyanga Allah alagidde bakuseeko empingu, bakukwate, bakuwalule, bakusse mu jahannam, ojja kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala yaani. Ezo zembeera 3 zembagambye olwaleero era nze addaitu ntuukiriza. Nsaba Allah abintegeeze nammwe abire nga yebategeeza. Aya gyensembya insha Allah ta'ala yegamba nti baabu tawba maftuhun, omulyango gw'okwetonda gukyali mugule. Omulyango ogw'okweddako, omulyango gw'okwetonda, omulyango gw'okukyusa munnaisaayo gukyali mugule. Naye Allah agenda guggala, Allah agenda guggala. Munange mpuliriza ng'obudde bukyali nga bwe kiri nti ffenna tunafuwa. Obunafu bwe bwa ssala, obwoli bwa bwenzi, obwoli bwa bubbi, teri atagwa mu nsobi. Era sigambyeko nti teri atasobya, wabula kyeŋŋambye omulyango gw'okwetonda wa kitiibwa Allah akyaguggudde. Essuura ya 4 ye Nisa aya 17 Allah alaze nti omulyango akyaguggudde. Wabula aya eddako eya 18 omulyango Allah agenda guggala. Aya 2 zembalekedde. Emu mbagambye nti Allah atulaze nti omulyango akyaguggudde era buli muntu yenna alina obunafu insha Allah yeetereze okutandika nange ayogera naawe ampuliriza. Fala tuzakku anfusakum, munange teweetukuza, teweerabawo, teweerabanga w'amaanyi. Kkiriza nti ffenna tunafuwa, kkiriza nti ffenna wakitiibwa Allah atugezesa mu mbeera ez'enjawulo. Kkiriza nti Ibirisi ffenna atwetoolodde era Allah atugambye nti min qarib, yagamba Allah nti omuntu yenna eyeetonda
mukadde kakyali Allah yagamba nti faulaika yatubu Allahu alayhim. Allah yagamba abantu kiko ekyo ajja kubanga basonyiwa. Wabula aya ya 18 yagamba atya walaysat tawba, yagamba Allah nti okwo si kwetonda. Allah yatandika ng'okwetonda okwakuyimiriza nga tekuliyo, nga si kwakukkirizibwa. N'agamba atya lilladhina, mbadde ntegeeza okwabo ya'maluna sayyi'ati, abazze nga bakola emize, abazze nga bakola ebintu ebibi, hatta idha hadara ahadahum almaut, yenaalinda okufa nga kutuuse, malayika ogirengedde eri awo, qala inni tubtu al'an, n'agamba atya Allah kati neetonzi. Omuntu yenna agenda okwetonda nga munnange gutuuse mu ddokooli, nga bikyuse nga bamutwala, wakitibwa Allah alaze nti embeera eyo si ntuufu n'akatono. Nolwekyo mpunzikanga mbagamba Allah alina ekisa ebiseera byonna. Wakitibwa Allah atumanyi, nene ensi mwe yatussa agimanyi, ne Ibirisi kuno ku nsi Allah amanyi kyatukoze ne gyatutuusizza biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Kale kyava agambye nti weetonde ng'obudde bukyali, era Allah alina ekisa ebiseera byonna. Naye mu mbeera 3 zemba wadde bigenda kukyuka. Mu mbeera 3 zemba wadde bigenda kukyuka, era nga mbeera nziddamu. Embeera esooka inda qawlihi li malaki almauti, obuli kyenkyanga malayika etta abantu ng'agigambye nti adantu laka, nkukkiriza faati bihi Mustafa, genda omundeeteri. Wabuli kyenkyanga Allah kutumiza bijja kukyuka. Ekyokubiri mbagambye inda qawli qa'il, mu kaseera nga ekigambo kigambye ankadhaba abdi, nga ebibuuzo ebiri mu kabbuli ng'obigudde. Bw'oliba otuuse mu ntaana n'ogwa ebibuuzo bijja kukyukamu. Mbagambye ekyokusatu inda hukumihi alayka biqawlihi khuduuhu fagulluuhu, obuli kyenkyanga ekigambo kigamba nti gumusinze mumukwate musse mu jahannamu, bategeeza nti bijja kukyuka. Nsaba Allah tusse mbalongoosa ebiseera byonna. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.